Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala mu abaana abawala naddala ng'olina obuzibu bw'okubeera nga togenda mu nsonga, ng'olwawo okugenda mu nsonga ng'osobola okumala emyezi egiwera 2-3 nga tolaba ku nsonga zo. Badde nkusaba nkuwe ku ddagala ogezeeko oddikozesa olabe. Waliwo n'eyabadde alinsabyekokko yakomentinze wansi ng'abuuza nti akozesa atya ssere okusobola okubeera ng'ayambibwa ku nsonga eyo ey'okubeera nga tagenda mu nsonga, ayagala abeere ng'agendamu. Ebiseera ebisinga abantu bangi balina ekizibu eky'okubeera nga tebagenda mu nsonga, asobola okumala emyezi egiwera n'5 nga tagenzeemu. Ekyo ekizibu kibeerawo. Kati kyenkusaba ogezeeko okusse ku ddagala lino olabe oba onaafunamukko ku njawulo, olabe oba onaagendamu. Okusookera ddala nkusaba ofune essere. Eddagala lino ogenda kubeera ng'olifumba, funa esseffuliya, teekamu ssere yoyo gw'olaba, kusaba oteekemu ssere. Bw'omala okuteekamu ssere mu sseffuliya, funa obutungulu bwebwo bw'olaba. Funa obutungulu busaleesale, buwate buggyeko bulungi ekyokungulu ekyo, obusaleesalemu obuteeke mu sseffuliya, obuteeke omwo otadde ssere. Nkusaba oteekemu ne gwe bayita kamunye naye mufune omuteekemu, naye muteeke mu sseffuliya oyo. Kati bigatte wamu obiteeke mu sseffuliya. Teekamu amazzi bulungi nnyo, teeka ku kyoto otokose, teeka ku kyoto ofumbe. Wemala okuggya biggyeeko bibenga ebiwolaawolamu. Nkusaba ofune ekikopo, ofune n'akasengejja, obisengejje bulungi nnyo. Bw'omala obisengejja, nkusaba obeere ng'onywako. Olunaku osobola okunywako emirundi 3. Ku makya nywako akatundu k'ekikopo, ne mu ttuntu akatundu k'ekikopo, ne kawungezi ng'ogenda kwebaka nywako akatundu k'ekikopo. Kigenda kuba kikuyamba ggwe alina obuzibu bw'okubeera nga togenda mu nsonga zo. Gezaako okulaba ng'onywa ku ddagala eryo, ligenda kuba likuyamba. Nkusaba ogezeeko olabe. Kwesa ku ddagala eryo naawe yabuuzizza, suubira okitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.